Minisita w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'alwamu ne mukyala Rosemary Muyingo beegasse ku masomesa amasomero ga Center High Mukono mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'abayizi amasomero gano okuyitira waggulu mu bigezo bya siniya ebyokuna ebyatolebwa omwaka oguwedde. Abayizi abasoba mu 6 mu bigezo ebyo baayitira mu ddala erisooka era ng'okusaba kukulembeddwamu Reverend Father John Masabo w'ekigo ky'Ennyenga Seminary. Wano mu kubuulira asimye abaminsana abaleeta kuno eddiini n'okumalawo obutamanya mu byenjigiriza. Si Muyingo era nabadde mulowoozaako nze ne ndowooza kayimba kamu beebale amasibe mapeera. Asabye basomesa okubeera ekyokulabirako eri abayizi basomesa era ne yeebaza abasomesa bonna ssaako n'abakozi mu masomero ga Center High olw'ettoffaali lye bagatta ku kisaawe ky'ebyenjigiriza. Babatereeza butendereza tubeebaza nnyo bonna ne mubawa kinene amagezi ne gabeeragamu bonna ne bayita mu first grade ekyemwangambye wawa ti abaana sakisa ekitulina bali mu 6+. Abakulira amasomero ga Center High okuli Lydia Kagoya Lukwago, Alan Obone, David Kafumbe batonye ebirabo. Abakozi ab'enjawulo baweereddwa ebirabo okubasiima. Wawa Anet mu Center family twasobodde okufuna first grade 6+. So tubadde tulina okwebaza Katonda kubanga atubeeredde mulungi. Ye Minisita Muyingo asiimye omulimu ogukolebwa abasomesa mu masomero ga Center High kyokka n'abasaba okwongeramu amaanyi olw'obwesige abazadde bwe balinamu. We need to do something about it. By first of all praying for ourselves, think out ways of improving, doing better, paying back to those parents who have sold all they have to keep us employed here. Yeebazizza abategesi b'omukolo guno n'akuutira abantu okwongera okwekwasa Katonda buli kye bakola. We are what we are because God has been kind to us. So congratulations for the so many things that have happened, many achievements. Ayozaayozeza n'abasomesa ssaako n'abakozi abaweereddwa ebirabo olw'okukira ku bannaabwe nga Henry Bazira ayambaziddwa engula ey'okubanga ye musomesa yasinze okukola obulungi omwaka oguwedde. Nze nga mbakulisa njagala okubakulisa bino byendabye wano byonna. The employee of the year is that since bakulisa. I've seen some people moved from 5691. Damba Tadeo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.